ebintu byayogera mu mbeera gy'abyogereramu byali badde birungi okulwanyisa enguzi. Wache tumuwa omukisa n'abigezesa. Si asooso byogera mu gavumenti ya Museveni. Nawuliddeko omukazi omukadde bano abaludde mu paaliyamenti nga naye ayogera ate Nameere lwaki ayogera kakati omaze emyaka 23 mu paaliyamenti. Oyogera oluzungu lw'olufu, oyogera ebitakwatagana ensi neekugumiikiriza. Naye tosobola kugumiikiriza Nameere yakayogere. Okyangaŋŋala nga nayogedde emirundi 2 gyokka. Ne baleeta Nameere. Bolowooza bw'owulira byayogera olabanga gwe balonze ku bwayigigi. Nze mpulira ng'ayogera ng'agamba bamulonze ku bwayigigi. Mangi. Ate yalowooza bamulonze lwa ssente za PDM. Naye nze okusinziira bwe nasoma etteeka erifuga PDM teririna bwe likwataganira na minisita wa local government. Pozo olw'okuwulira nti mulimu ab'emiruka. Temuli bwe likwataganira nnyo na minisita wa local government. Amaanyi mangi. Ministry gyagenda okukulembera erina trillion 6. 5.4 misaala. Misaala gy'abakozi. Basically eriyo ki mu local government ze yeewerera tyagenda gobagana n'ababbi. In fact oba agenda sikira Nantaba. Agenda kusikira Anite oba Nantaba omu ku babiri awo. Era ajja kwetolola emyetolo. Ojjukira Nantaba bamulonda ku bwa minisita bw'ettaka. Nene yefuula poliisi. Yakola bingi. So n'oyo naye amaanyi gajja mugwa ajja kusitula mu palamenti ng'ayogera ebintu bwe biti emirundi nga gijjo nga bamusekerera. Naddamu nga papita amugamba naye maama mamito. Talumba nnyo bakulembeze. Kubanga bw'otandika okwogera ebigambo by'okubalaata, simanze naliwo nnyo wano, simanze ndi bulungi, taata wange yaliwo wano. Where is your father now? Wali badde kiyigirako ekyo. Era tosobola kwekompeyalinga nti ffe tuyina ssente. What are you doing? What are you doing in parliament oba oyina ssente? Era lwaki walwana nnyo n'otuuka n'okubba akalulu n'oteekawo embeera? Kalulu kooti yagamba yakawangula. Kitegedde. Era bwe tubateeka ku minzaani ye ne tica alabaamu enkana. Kubanga yagambye akasavinga emyaka 23. Nameere yali alwana eri ku radio ku programu nga Madamu Ticha already mukyala wa buvunaanyizibwa. Sebo yagula ennyumba Mirembe Villas nga tanafuuka mu. Yali akolawa. Era asobola tulagako ebitabo bye. Atulageko ebitabo bye ne ssente ezo ze yagulamu yazijjawa. Yakola. Wa. Sitting za parliament zenna kwogereramu ziri 2. Omukazi yazikozeemu interview 10. Ekyo kikulaga nti wenkutte nnyina kukola ki? Kunyweza. Omukazi oyo omu baamuŋŋambye nti alina kaawo gwe yalemeza emukono. Bano abantu bajja ne babalimba nti opposition. Naye opposition eyo bagikozesa kuzimba kasike ya kuro kubanga balina ebyabwe byebeefunira mu gavumenti. Kaawo w'emukono buli baba baagala omukyusa nga Dduka agenda agamba minisita abeerawo wa local government. Temutwala kaawo, nja kukola akavuyo ku parliament, nja kukola akavuyo ku fulo. Baminisita bambi abamu bangu okutiisatiisa ng'amukwata amulekayo. Tugenda kumunoonyerezaako tukakase emyaka 9 gy'amazeeyo. Kiki kye mubadde mukukuta naye? Yalemezaawo ne kaawo emukono. Nze naawe njagala tukkiriziganye nnero. Who is the appointing officer? Yeba government. Okitegedde? Era kubanga agambye atiisatiisa ba minister. Minister ani amulonda? Who is the appointing officer wa minister? Era minister reporting wani? Wa president. Kakati honorable Namboza alina maanyi kyagasobola okutiisatiisa minister. Tegaliyo. So, ogenda okulaba nga bano abakulembeze ba NRM batambulira ku propaganda na ku blackmailing abantu. Kuba minister waaba atya omuntu atamulonda. Atamulonda. Kitegeeza appointing officer yakola ensobi yalonda abantu not on merit abatalina busobozi. Tewaliwo ekisoboka. Kuba otegedde nero. Tosobola kudda ku TV ya ggwanga mu media houses n'otandika okugamba oyo atiisatiisa ba minister. Kitegeeza minister baba mutiisatiisa mu kukola ebikyamu. Ngo opposition ya mutiisatiisa. Nga ya mutiisatiisa emyaka 9 gy'ogambye. Bye bisanja almost 2. Kitegeeza waliwo ekikyamu.
bwabanga opposition ya mutisa nga talina na position ya amaanyi just MP kitegeeza oyo bwabanga asobola bwafaayo ava mu government ow'amaanyi asobola omutiisa tisa tugeze vice president wa prime minister ate asobola okukola ebitajjamu mu nsabiyitirivu. So kitegeeza olina kunenya mukamaawo appointing officer appointing ono atayina busobozi busavinga bannayuganda. Obubuzibu buliwa mu kumuwa omukisa because kati bino byetukaayana oba byetuteesaako ekisanja kyatandise tulinde bulinzi basome financial ya January tulabe nammere bwagenda. Onde musajja wagambye nti amaanyi mangi nammere ensobi agenda zigwamu nnyingi nga bakamulula jesi kuba mu P1 bwalabe engeri gye bamukwatamu bamukwatanga enkokaawo kwogera byansimattu yali ayimiridde ku layini kwogera byansimattu kyovala nkugambe teyasoma bulungi byafaayo bya NRM tamanyi na system of governance gyayingiddemu ekola etya. Munyarwanda era sikyejjusa ndi musajja Munyarwanda ng'Omuganda bwali Omuganda ng'Omunyankole bwali Munyankole. Banyarwanda is one of the tribes in Uganda, so nange ndi one of those tribes. Just simple. So you're not national? So I'm not a Rwandese. Now waliwo enjawulo yawula a Rwandese and a Munyarwanda. Munyarwanda, yes. Nze am a proud Rwanda kitegedde naye mba I'm not a Rwandese but history track record eraga nti nedda some point eggwanga liwakana n'ogamba oyagala funa citizenship ya Rwanda. Kitegeeza tulinga ababalaba mu America ng'alonda ani agenda okulira CIA. Ate wano gwazze mu kamera okumanya olimba eyo citizenship ogyewakana eye Rwanda tajogera ate nga mu mazima bwewagenza eri mu kakiiko bagirabye you have it mu kamera lwaki akkiriza ya Canada yokka kitegedde nanti eri naye ayinza oba teyagifuna makubo matuufu kati ebibuuzo bingi ansa ki ntono. So muganga bino byetulaba mu public bayinza okuba tebayagadde mwokyesa namujja ebujulizi bumuswaza naye ojja kugenda okwenoonyereza nti citizenship zino yazifuna atya era kubigendererwa ki because wabaawo reason why oyagala kufuna citizenship era bibaako eye Rwanda yali yakufuna mulimu eye Canada kwali kusoma anti bibaawo ensonga era nga zidetailed eye Uganda akalimo kazze naye amma engeri omuntu gye yambula eggwanga afune kyayagala afuna kiri kayinza okuba kaleesa obuzibu wayinza okuba wakamufuula minisita ne wajjawo akabaluka akabeera mu America kati neyambudde kati okitegedde ngenze Russia kati ndi mu Russia anyway nze kakokovu engeri gye akyusaamu empiki okumusuutinga kati tosobola mwesiga nnyo balekawo bagamba eno ministry eri very sensitive omuntu akyukakyuka atayina nnyo mugongo ayinza okutuleetera ebizibu ebyama baffe takeera ku makya n'abiguza ensi ezitulinako obulabe nababeerawo abyetaaga ng'agaba akawogo kanene kubanga ono business man era ebigambo yo ne bwaba omulaba ng'ayogera ku byensoma ayogera in that business perspective. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku sikuliniyo. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 na final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Between naye zikwatoki mu nsonga mbeera ne munnamasaka Farouk Ali ng'akutemeratemera ensonga nga bwe zitambudde mu wiiki oba mu kaseera ako nga bulijjo
tutandika na kubuuzaako mwenna abatulaba okusinziira wa gye musinzidde mu nsi yonna oba Juba oba nayo nsi Juba Sudan oba Cape Town South Africa gambe ensozi ogedde mu bibuga oba kibuga kyawe kiraje basinga okutulaba oba Kinshasa Congo California leero manyi mutumira nnyo abantu abali eyo leero kyobula nsozeewo okulonda ensi ezirimu obutabangu oba Bujumbura Burundi kuba waliyo naye abatulaba oba Kigali e Rwanda ensi erikiriya yo terina bizibu nnyo Nairobi Kenya nayo Dar es Salaam anyway Zanzibar yonna ne munsi yonna okutwaliza soko obuze kube Masaka n'ensi ne Buddu Masaka nayo oyogedde ku Buddu nabadde ndi okwo ku X omwana omu ng'agamba yesunga Mwami Museveni RDC bagenda okuba pointinga n'agamba yesunga okulaba abasajja babiri ab'e Masaka awo abava mu parliament abasuubira okuba ku listi y'aba RDCs omukulu omu n'anyiiga n'amugamba leta bless CV yo nange nnoonya ba housemaids engamba obusungu nga bungi omukungu yani yanyize omusungu banika 1.7 billion eyagabibwa ba commissioner ow'ebitaano yanyize eyatwala ennyingi okay buuza abatulaba babuuzaako mwenna kye muwangalira Bannamasaka mbabuuzaako omwana wamwe ekyaliwo ekyaddondo n'omukulu w'enkokonjeru mu Bukunja w'emukono mu Bukunja omukulu w'enkokonjeru mu Bukunja Mukunja Saafi tubabuuzaako mwenna gye muwangalira abantu b'e Boston mu America mbabuuzaako abantu b'e London abantu ba Seno mbayozaayoza Banange for the very first time after 22 years ekikopo Premier League twagitwala so bannaffe abagamba bukachere anamwe muli myaka 10 nemeka bakatambulako 13 bajirira bagenda kumenya record batoke mu asatu kati bakatambulako 10 nemeka 13 so mukakane Dokita kyomukoze si kirungi si mu bubi naye mbadde simanyi nti abezeze 13 ng'alindirira kati gitambula nno mpola ogenda okulaga kikoze eki yongererako ddala n'ogwa season ejja kati wali mu 14 maneyo muganda wange Yahaya Kakemo nkubuuzaako mu UK awo muwagizi wa Manchester nnyo Shina Lubowa nkubuuzaako Kalisa mikwano gyaffe ajja tusumaya nkubuuzaako mu America n'emikwano gyaffe okutwalizaamu abagira United ne Liverpool kale Arsenal leka nkubuleka n'akantu nja kunsonyiwa okuyita waawo saagala kigende nga kiri anansani nandi ffe tubadde tukolera Arsenal kati banagamba tugisusiza kankyogereko mu byaffe eby'omupiira kakyambawo ngulaba siraba nko ttiimu ya Bungereza ng'erina tournament gyeriko ng'esamba ttiimu eri outside Bungereza nga ttiimu zonna zolaba ezisooka the big 5 oba 6 ez'Ebungereza nga zonna ziri against the team ya Bungereza sikiraba nko gwe gwasoose kitegeeza tebali bulungi kiraga kyekyo nti zanero mu lutaba lolo ng'oyagala okubeera obulungi expect people okubanga bakulwanyisa omuntu ng'awulya ne fitina nga tali ku mmeeza yeemu naawe mu business nga talina na kyafiirwa ng'ofunye naye ng'akulaga ayagala akulwanyise tofuna bwe kibagenda ku ndagubye bye bawulira nti muganda wange bagamba batya muto wange nti yagaggawala nga nze byagaana anyway katubaleke tugenda mu World Cup between us kwatoki mu nsonga tuba tusibwako Lugave Herbal Products Lugave nga bakugamba balina Lugave Herbal Cough and Flu Syrup yonge ekola ku senyiga kifuba kikolokoota miro gikusiiwa ogenda kuba okozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ate Lugave Herbal Ulcer Syrup eyekola kugwe atawaanyizibwa ulcers n'obubonero obulala nga heartburn bloating lubuto kutumbiira ebyo byonna ajja kubeera nga okozesa Lugave banga abadde kiti kifuddeyo ng'afa nagimulagiridde yangambye obulamu bwateredde y'amaanyi era oginywa olidde eyaluseeyo n'ekifuba obikozesa olidde era bakugambirawo olina eddagala olikozesa omaze kulya bato olina byakulya tolitawaanirako These are non drug shops, clinics, pharmacies
wabone batunda ebintu bya Uganda emitala wa mayanja ya Kaswa National Drug Authority era nga lya mutindo gwa wagulu nnyo ate gwa sasula tuli kyali mu school fees week sinti buli omu amalayo gwa abachi asasula fees okwesa Airtel Money bagamba nyiga *185 *6# obengo osasula agamba Airtel Money is instant, secured and borderless. Airtel Money gyoba okozesa okusasula fees zo. Code *185 *6# obenga osasula ekyo nakyo kigwe. N'ebizibu ebyenjawulo tugamba nno munnaye gwekozesa bukozesa akasimu kolaba wansi ako Haji Yasini Kiza musomi wa dduwa ajja kuba asobola okubeera nga omukubirako ku namba y'essimu eyo akusomere ku dduwa ebintu biterere. Olunaku olwayo Between Lines zikwata ki mu nsonga tulina tunulira ensonga nga 3 ku 2 ez'amaanyi 3. Tulina March 20 UP waliwo bafuutu soja abamu abadde baagala okutambula oba mujjukirako March to Parliament bano bonga bagamba okulayira n'okukola opposition cabinet nga obimanyi nti kyali kiwa legitimacy obukulembeze bwa Mami Museveni bo kye baayite baagala kibeewo naye tujja kutunula tukubiremu ttooki mu nsonga kitegeeza ki eri abo abaayite baagala kikolebwe what would be the end situation ey'ekintu ekyo. Then tulina Justin Namere ne Madam Teacher. Madam Teacher alina interview gye yabaddeko naawe ndowooza ye ku nkola ya Justin Namere nga bulijjo Justin Namere naye tanywa guteeka n'abeera nga naye yazizza omuliro. Twagala tutegeere abantu kuba naani mutuufu era binaggwerawa okitegeera kuba kati ekisanja kyatandise tugenda kutandika okulaba. Then twogereko ne ku vetting erawo mu Parliament. Muganga akyatambuza amawulire Dr. Lawrence Muganga wa Victoria University amawulire gakyatambula nti teyayiseemu tetumanyi oba ddala teyayiseemu era ina gye yatunuza omudumo gw'emmundu gyagamba ebamulemesezza abamulemesezza agamba batayebwa abali ku social media bagamba aba-NUP bazanyuse Gashumba yennyini agamba wali abali mu internal affairs ababalemesa abasosoze abataagala bawa ndagamuntu abanupu ne bagamba bulijjo mugamba nupu yensosoze waliyo wanupu akola mu internal affairs gwe bawaayo omulimu era kye kimu ne Namera agamba Namboozi alina influence gyakola ku bakkaawo okubanga tebabakyusa twagala tumanyi ddala omubaka alina obuyinza obusobola okuinfluencinga minisita nti oyo kaawo tomukyusa ng'aba abugjeewa. So Between Lines kuba toki mu nsonga tutandikirewa Farukali tutandikire ndowooza ku nsonga anti ne Mwami Museveni wamulabye yakoze State of the National Address era byonna bijjirawo mu Nammere ne bibayogedde. Tutandikire ndowooza ku March tukavule n'obukulembeze bwa NUP abagamba nti nedda bakulembeze bali tebalina kulayira era gwe bw'obeera eyo n'ogamba walonda abakulembeze bo kuba obukulembeze bulimu emitendera nnero abamu osobola okubuuza nti babyogera babimanyi oba they lack knowledge ne information ku bino ebintu bye boogera kuba nakyo kirina emitendera naye osobola okubanga ekintu okyogera mu ndowoozayo emotions ne mu kifaananyi ekinene obukugu obumala okumanya ebyobufuzi bwe bitambula obulina era weewadde obudde n'okola research n'obuuza ne kwaba bakusingako nze ndowooza pointi yange abamu aboogera ebigambo bino tebakoze research amala na kumanya bukulembeze engeri gye butambulamu era abakyogera bagamba bo ba people power movement bo bajja nga bajjidde mu people power naye ne beerabira nti NUP yatuuka otya okufomingibwawo from people power movement tewali mbeera yonna gy'osobola kubanga ozanya ebyobufuzi mu ggwanga nga Uganda erigamba liri democratic era liyina ebibiina by'obufuzi kwe bitambuliza eggwanga kubanga tukkiriza nti 95 baddamu ne bakola constitution era ne baddamu ne tuteekawo gye bayita ebibiina by'obufuzi okuddamu okuba active mu ggwanga. I think yali amendment ba mu 2000 something like that 25 awo so kikuwa ekifaananyi ekigamba kye twogerako eri yali constitution 95 then wano mu 2 ne baddamu ne bakola amendment ne bakkiriza ebibiina by'obufuzi okuddamu okwetaayo mu Uganda. So kati abaana bano balina okukimanya nti NUP yatuuka kubanga nero kibayita ebanga family oyagala kukuumira abantu baawamu nga muyina goolo eyawamu
tosobola kugamba kyova olaba ensi ezikuze kizibu nnyo okusanga ng'omukulembeze alondeddwa atwala eggwanga wa independent. Kiri very rare era nakigambako nti tewali muntu asobola kwesiga independent candidate kutwala buyinza mu ggwanga. Ekikwesiza oba wakola structure n'ogamba nti nze bukeera ku makya tugeze nga bampadde obwa president, prime minister already muyina, omulamuzi omukulu muyina, ba ministers mbayina, era bw'olaba mu parliament balonda gye bayita shadow cabinet nti in case singa oli tatutte buyinza nti ono alindirira alaga nti ali ready yegezaamu ali ready okubanga atwala singa oli tatutte ono abadde ali ready okukola ki kyovula balonda the next ebadde owokubiri okubanga yaba ne shadow cabinet era yalonda mu buyinza bwe nga constitution bwekola ki bwegamba. So bano abaana njagala bajjukiza nti NUP bwe yanoonya platform mwezanyire ebyobufuzi recognized by the constitution nga bwegamba people power you have to be registered. People power bali bagala ku registeringa people power as a party, political party. Naye era bajjukira bulungi bwoba badde following nga tozze buzi n'obuukira ojjukira bulungi nti bagezaako kiregisteringa ng'waliwo abalala bakiregisteringa dda era ne kibeeraawo nga NUP esigadde just kikozesa bukozesa nga slogani naye nga tikiri registered anywhere. Ne bagamba aka tunonyeyo party endala. It was very difficult NUP okuregisteringa party. Era that's how they ended up okunoonya Moses Kibalama. Ne bakola memorandum ne bafuna NUP ne bagikyusa from yali ndooza somewhere waliwo R. National ecological bichi. It wasn't ecological. It was national what? Waliwo R somewhere wakati. So, ecological yali yanserekeri. National simanya NUP. Yalimu R. NUNRP something of that kind. So ne banoonya ekibiina bwe basobola okuzannyira ebyobufuzi political wing. People power nesigalayo nga slogan naye nga even is not registered. Kakati gwe foot soldier ogamba nti these people they shouldn't have what tebali layidde tosobola kuzannya byabufuzi era ekikuyamba gwe okubaawo foot soldier mu people power gyoyogerako yeno registered political party. Nti bukeera ku makyanga tewali political party ng'oleekaanira ku street n'ebirala ng'ogamba oli wa kisinde ekitali na registered. Goloza lwaki bano abaana NUP efuna omukisa n'egamba kegende bawolereze mu makomera ebajjeyo mu kooti manya mu police because ebalaga nti these people subscribe to NUP as a party registered. Yeah, it was National Unity Reconciliation and Development Party. Reconciliation ye RA. So ebyo bwoba tobimanyi kikuwe endowooza endala. Ekibiina ekitali registered kisobola okumobilizinga mu ggwanga nga Uganda. Kisobola okunoonya funds wabweru w'eggwanga. Because bali boyagala okudiringa nabo bagamba sebo oyagala tuliringa naawe ngani ngo bagamba nze ndi registered political party era nze bwati navuganya wano ne bwebiti. Ekyokubiri waliwo amateeka agafuga obukulembeze naddala nga mu parliament. Let me give you an example. Entula za parliament zimanyikiddwa. Bwokeera ku makya n'olonda omubaka n'amala sittings is it 15 to 20 I think ziri 15 nga tatudde mu parliament ekifo kye bagidikyalinga vacant. So NUP singa mwabalonda abaka bamwe ne mulonda Kawempe ne mulonda Masaka wa ne wayitawo sittings eziwera nga tebatudde mu parliament. Sina wayitawo na sittings eziwera ne bagaana okulayira kuba bano bo bagamba temwandirayidde temwandironze shadow cabinet anti we mukola ebyo you are legitimizing obukulembeze bwa Mwami Museveni. Senga olondo omubaka n'agaana okulayira ekibiina ng'ekibiina ne kigaana okukola ebiteekoddwa okukola ekibiina ekiri mu position mwe kiri kitegeeza kimu kiveewo. Senga ekibiina kivaawo then you can't do politics. Wabadde statement nga satu zenjagala okumenyera. Esooka asooka yawangula bw'atalayira etteeka lya Dembo gamba nti abadde ow'okubiri
yabajja abalayira. Okitegedde? Kati ebifo byonna NUP bewangula abaali abokubiri abasinga bali ba NRM. Kitegeeza obokkiriza NUP yo okutonda gye bayita opposition eyaabwe. Ekyokubiri kiri kye mbadde nkulaga nti singa ne baba balayidde ne bagaana okugenda mu sitting za parliament. Entuula eziwerako nga tebatuula badikira yalinga seats eziri vacant ne baddamu ne bagamba baddemu bakole ki balonde. Kati gwe batosobola bitegeera ekibiina kikuyambako kigwe mu Uganda okumanya ebi government byekola within sente zammwe kubanga parliament ye approving sente zonna yekola budget allocation n'ebirala. Era gwe kyekikwenkizo n'omanya omubaka wange yagambye nti sente zino bilioni 5 zagenze wano trillion namba bani abagitutte because goyinza obutafuna mukisa kumanya sente zo bazalocatinzeewa. Omubaka oyo akuyamba okola ki? Okumanya ebitambula mu government. Kubanga line siga erya parliament munasi wayina omukisa ogumanya biki government byekola. Kubanga woyina omukiise gwe wasindika gwe walonda. Executive ne judiciary tetuyinayo buyinza kubanga appointing officer omumanyi ye Mwai Museveni. Executive yalonda, judiciary yalonda. Kati wano we tuyina omukisa gwokka. So bw'ogwesulubabba n'ogamba tebagendayo. Mwai Museveni wa ddembe yajja yatugamba nti by 2021 agenda ku making sure nti wali opposition. So chikuwa mukisa ki akulaga ki nti kyali kyangu nnyo Mwai Museveni okukwata n'addira gwe bamulowooza nti abadde wabeeyita opposition ne bajja ne bayingira ebifo bino ene bakuyetinga n'opposition eyaki neyabwe. Abasajja batugamba wano nti ne mwene UP wennyini awolaba nti bayinawo abantu baabwe n'embibiina ebirala asizeemu. Kakati bwe bugenda ku maja FDC ey'okubiri oba UPC bano batugamba dda balina memorandum of understanding naye MOU ojijukira mawo je yasoma. Era Mwai Museveni juzi yagamba these are my sons. My votes. Yagamba mawo lwe yafuna they were his votes. Yabobbi. Kati leero FDC yanajana nkumbi ne UPC babanga they are the biggest kubanga UPC ndoze nebakanga 13 FDC ndoze inoba mwenda over something that kind. One of those ones were lead of opposition. Nga by don't the lead of opposition muna Uganda obokyali tuddawa. So obokyali muna Uganda mu byobufuzi obwo bivuddeko toyina yadda akutera yakabega toyina akwogerera. Parliament ebemaze okuba compromise to the level Mwai Museveni ye gyayagala and that was his script plan. Kati gwe abamaze okukola ki okujja muso okuludinga ku nsonga nga nkonkuludinga nalabye abavubuka abagamba ffe ekimala ekibiina ky'NUP kirudiddemu olukwe bateese ne gavumenti bataabasibe era ffe tugenda kumakinga tukavule neŋŋamba Bobi Wine ng'ayina amaanyi yasiba abasibe n'abaggalira mu makomera n'ebisumuzo n'agendayo mu Amerika. Bw'abanga omusajja ebisumuzo yagendayo mu Amerika nga yasiba abasibe gavumenti oba tuba tujagaza ki? Babadde baagala makinga tukavule. Kavule esobola okuta abasibe. Kati Bobi Wine ebisumuzo yagenda nayo mu ki? Oba badde banja akulaga. Oba badde bagenda kukavule. Bafuna adulesi. Babanja basibe. Babate gavumenti. Kitegeeza ki nti ebisumuluzo abiina baagala kubuuza Lubongoya. Ani alina ebisumuluzo? Ani alina ebisumuluzo byeruzira nene kitalya nawa bataki batabasibe. Naye twagala babuuza wabeera biddaayira ebisumuluzo bye kubanga simanyi nti oba Lubongoya Lewis oba Joel Senye wali eri appointed okubanga akulira amakomera oba mu kooti. So twagala obategeeza abakulu abo nti NUPC erina ebisumuluzo byaki byabasibe. Era terina musibe gwe yakola ki? Balina genda ku kooti oba ku prison makomera. Babanja abasibe abo. Ne prison ekugamba genda ku kooti. Kuba kooti yerina abasibe. Okitegedde. Yo prison ekugamba etereka buteresi. Ye bagiragira kutereka. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup
ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Bagende kwa high court bagende kwa Supreme Court si NUP okitegedde. Ekyokubiri ekibatawaanya nze nero one time nali nkugambako abaana bano ababanja obukulembeze bwa NUP nti buteese ne gavumenti ya M7 batabasibe balina okumanya ebyobufuzi kye bitegeeza ne kye bajja mu kitegeeza ki nti ebiriwo leero fena tukkiriza nti abantu basibiddwa battiddwa lwanzikiriza gye bakkiriza mu byobufuzi leero bw'ogamba wayiswa nti bamute kubanga gavumenti ya M7 teta muntu nga temaze mukozesa kalagaano kubanga basanya tubalabye essaawa zino bali mukaba twanga ntulege nti batukozesa batusuubiza tebalina kye batuwa kati wayiswa ali mukobera bwajja mu kooti agamba ffe tuyina musango gwe twazza kati ate nga gwogamba simaamu M7 yamute nga bateesezza era NUP bweba egamba let political prisoners babayimbule nga tebayina musango gwe bakoze eki unconditionally kati gwe kiba tusobola kitegeera. Ekyokulala nabadde nkola research ojjukira nti eno script eno ey'okutaaba sibe Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga Nsamba gye baali bakozesa ojjukira bulungi eyokuteesa the very script no NUP okutaaba nti bateese ne government the same script eno abaana bano abamachi tukavule gye bakomezaawo era n'ensibambi gye yajja nayo tegede naye jjukira nti Mathias Mpuuga Nsamba ne Abedi bagenda okuva mu NUP ng'amawulire gamaze otukakasa nti baali bakuleetinga dde obubondo mu NUP obujabuluza. I'm very sure omulimo gukyagenda mu maaso kubanga n'abamu abali mu kibiina mwennyini tuli sure nti abamu basigalamu emirandira gy'abo abasajja era abamu babimwa kaadi naye ng'olaba ebigambo tebyatuka. Ekyokubiri gavumenti eno yatambulira nnyo mu ghetto neteekayo afande eddamulira n'abalala ghetto structure. Abaana bano abasinga betwogerako simalani baani bonna boolaba abasinga ba ghetto basobola okuba bali mu modi nti kati musambe weeguti. I'm telling you there is an influence bano abaana bali emabega babapika babagamba mukole kino naye abakulu twagala obbagamba nti eno gavumenti yesinga okukozesa bagenda bapuushinga ow'ebigendererwa ebyabwe babasuubiza obusente oba babaweeyo ne mission zigenda kufeiringa era mugenda kukomekkereza nga muswadde. Nalabye ono omwana abadde akwata flag ono mu NUP esooka bamuyitaani erinnya abadde akwata flag Derry City bebamu kubali mu kupushinga ekintu kino okitegedde Basada Makebe nga bapushinga ekintu kino okitegedde. So njagala bategeeza ba comrades eno government y'abamusibira mu bbwa ejja kukozesa kye mulina okumanya nti abantu baba supportinga ne sympathy abatafuna kaadi kwesimbawo ku bukulembeze obw'enjawulo si mmwe mwali musinga ekibiina kyasuuzinga abantu bakyuzinga abali better than you temwali babi ne people chose those ones abali better than you mulina okulindako oba ne mugamba nti katusigale nga tusavinga ekibiina ku level gye tusobola okusavinga. Kale ndowooza gwe nga foot soldier olina okutegeera mode of operation eya gavumenti eziba ziriwo nga zikoze multi-party dispensation nti tolina bw'oyinza kukola politics owuwo nga independent n'owangula mitima gy'abantu kikyo wagambye nti teri candidate asobola kujja nti presidential candidate yawangudde yabadde wa independent mu nsi erimu ebibiina by'obufuzi then wokkiriza okuba mu kibiina ky'ebyobufuzi waliwo amateeka bye kirina okugoberera nga wolaba omusambi w'omupiira oyingira ne bagamba sala enjala toyambala nekirisi tokola ki n'ebibiina by'ebyobufuzi birina bye birina okukola mujja kulayira bw'oba okubira ojja kukola shadow cabinet bw'oba ojja kutuula mu ntula za parliament tolina bw'ogamba nti nze ndi kibiina naye ate sigoberera kibiina kya bufuzi kiri biri required okuba nga bikola. Kankubulire kano akantu katono nnyo. NUP expectation z'Abannayuganda eri NUP zafuuka ne ziba
high. Nti NUP ina byekoze mu bbanga ettono ebiina by'obufuzi ebirala ebyasookawo bye bitakola ki bitakola kana kantu nakoogera nagamba abanja NUP negamba nti eremereddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yengo omuntu yakamala emyaka 8 mu by'obufuzi Mwai Museveni akatufugira emyaka 40 ana kitegeeza nti Mwai Museveni akulembedde emyaka gina 32 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu talimbi abufuzi ne tubadde ne bana byabufuzi abagamba nti bali ku opposition nga nakati abamu bakyaliwo era be bavayo ne bagamba nti NUP eremereddwa mu myaka mukaaga oba musanvu kitegeeza nti temubadde ba mazima bwe ogamba nti NUP eremereddwa mu myaka mukaaga oba musanvu nga mwe mubadde emyaka 32 Mwai Museveni gyafugidde eggwanga lino kiki kye mwakola ne kirema okuggusa struggle kye mugamba nti Kyagulanyi takikutte bulungi oba mwakirekawo kye mwamulekera nti struggle yali badde yagguka dda okategedde so I think siba amazima omuntu bwaba nga yayina omupiira let me give you an example endala Messi omulaba ne Ronaldo Ronaldo bwe yabeerera nnyo munyenye ya Madrid ey'amaanyi Madrid nefuna penalty ne bagiwa Ronaldo there are so many chances oba n'okulowooza kw'abantu nti Ronaldo ke bamuwadde penalty emikisa gy'okugiteeba giringa 9 ku 10 when Ronaldo misses that penalty abantu bagamba Ronaldo alimu atya penalty oba Ronaldo nasigaza keeper to beat golo negana bantu bagamba atugize so expectations za Ronaldo oba Messi eri abawagizi ba team ate naye tatambula kuva mu kisaawe era yeeyongerayo weesanga n'ateebeyo mu maaso oba n'ateeba nga bayisodde emipiira ebiri ate naye abasinga okwagala okukola ki okuteeba so expectations za abawagizi anyway nze abantu baabo lwaki mbadde era sibafaako nnyo bayinza oba tebamanyi the gravity of what they are demanding for. Nawayiko Honorable Namboze nga nnyonnyola. Timu abagamba nti NUP teyandirayidde teyandikoze shadow cabinet teyandikoze eki. Mumanyi kye musaba. Nga agamba senga ekibiina ky'ebyobufuzi. Kiwangula mu kalulu. Nene kijema ababaka bakyo okulayira. Ne kitakola shadow cabinet wandi kikola ki? Automatically kye disqualifying okuba political party. And once it is no longer a political party, oba ofuuse muyeekera oba tokyakirizibwa kukola politics yenna n'oyo gw'oyogera awo ku mutimbagano kitegeeza balabika kye basaba tebakimanyi omuyeekera yayisibwa atya akawe bakayita akalembereza ke tuyina mu ggwanga lino NUP kuba nti yafuna ekisinde kiri kya people power ndi kyajja ne kifuna political wing ya NUP kyova olaba nti NUP bwe yabeera registered so many people mu electoral commission bagobwa kubanga Mwai Museveni bamuyingira script yali awandiise bagiyingiramu yali yagambye tewagenda kuba any other new political party mu Uganda so bana abaana kye boogera abamu babakozesa mu butamanya abamu bakozesebwa ku lw'ebigendero by'okufuna yakasente ninga tebamanyi kifaananyi kinene kyebolekedde na buzibu bolekedde abalala bo bayina ebigendero by'okugamba akati tulabika we've given up tuluzinze we want to join the other side but let them join politics is free and free anti oli abakozesa kubanga ayagala kumekenga sure nti baleka badamage endowooza gye balina ndowooza ekwataganira ddala bulungi nnyo n'ekibiina kya DF twandibadde tusobola okufuna ku mawulire ndi bafuutu soodya 2 bajoyininze DF kuba yeyagala okuteesa kuba terina n'abantu teyafuna n'abuwagizi lwaki tebagendeeyo okusingola lwaki abaayi abaleka mu NUP lwaki tebatwala ekoleyo omukola wiiki ejja ekibinja kibadde kigamba temulayira abantu 5,100 bayingidde DF okusinga okubeera mu NUP n'okukyampa tobeera wootayagala ekibiina ky'obufuzi oli waddembe okulondawo kyowagirako omwana yagambye n'owagirako eno season endala n'owagirako ono omwana yagambye yabadde agambye awo saagala mwogera linnya naye abali mu comment section mumumanyi yagambye netondera owekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga byonna bye mbadde nkwogerako ne bye nkulumba SJ Rubongo yali abintuma otegedde ngaleeta obuwandiike it's okay katumuga twamubuuza kati saawa zino byoyogera kati ataani abikutuma
kubanga luli Rubongo ye yamutuma akole ki ayogere alumbe Katikkiro kakati sawa zino byalumba Rubongo ya ate ani abimutuma anyway kitegeza yali okola ki kozesebwa kankuba akantu kano era byayogera olabanga gwe balonze ku bwayigigi nze mpuliranga ayogera nga agamba bamulonze ku bwayigigi amaanyi mangi minisitule gyagenda okukulembera erina trillioni 6 5.4 misaala misaala gy'abakozi basically eriyo kimuloko gavumenti ze yewerera tyagenda gobagana n'ababbi in fact oba agenda sikira Nantaba agenda kusikira Anite oba Nantaba omu ku babiri awo era ajja kwetolola emyetolo ojjukira Nantaba bamulonda ku bwa minisita bw'ettaka nene yefuula poliisi yakola bingi so n'oyo naye amaanyi gajja mugwa ajja kusitula mu palamenti ng'ayogera ebintu bwebiti emirundi nga gijjo nga bamusekerera naddamu nga papita amugamba naye mama Mamito kale nno oyo madamu teacher ayogera ku mbeera yekola y'emirimu eya Namere Fire Lady Namere bamuwadde mu local government state minister naye yagamba agenda kulwanyisa enguzi era enguzi yagenda girwanyisiza nga ayita mu local government ku sente za PDA mu biki parish development model kali madamu teacher agamba madamu Namere Mamito taina busobozi bukola ekyo kubanga parish development model taina wekwatagana na local government PDA musije emyoga ebyo bikiwe bityo si tabadde kasolo egwa mu finance kati nga yeewunyo wa local government agenda kulwanyisa atya enguzi kati Mamito naye yamuzeemu Mamito nagambye onalabika asaaga Mamito ono buli mubaka abadde atudde wano alaawensi ezize ez'oludda sikeka akaalaawensi nawuliddeko omukazi omukadde bano abaludde mu paliyamenti nga naye ayogera ate Namere lwaki ayogera kakati omaze emyaka 23 mu paliyamenti oyogera oluzungu lw'olufu oyogera ebitakwatagana ensi neekugumiikiriza naye tosobola kugumiikiriza Namere yakayogere okyangaŋŋalanga nayogedde emirundi 2 gyokka sitting za parliament zennaakwogereramu ziri 2 omukazi yazikozeemu interview 10 ekyo kikulaga nti wenkutte nnyina kukola ki kunyweza omukazi oyo omu baamuŋŋambye nti alina kaawo gwe yalemeza emukono bano abantu bajja ne babalimba nti opposition naye opposition eyo bagikozesa kuzimba kasike ya kuro kubanga balina ebyabwe byebeefunira mu gavumenti kaawo wemukono buli baba baagala omumukyusa nga Dduka agenda agamba minisita abeerawo wa local government temutwala kaawo nja kukola akavuyo ku parliament nja kukola akavuyo ku fulo baminisita bambi abamu bangu okutiisatiisa ng'amukwata amulekayo tugenda kumunoonyerezaako tukakase emyaka 9 gy'amazeeyo kiki kye mubadde mukukuta naye kati Mamito ajawa sese nagenda muso mutujjeeko okwaka tewali muntu yena gwe mugenda kusirisa nawuliddeko omukazi omukadde bano abaludde okay Namere ekisooka firewoman era alaga nti ebintu azzo bikwata abiguse Honorable Namboze bakireke MP wange yamugamba nti yesu osobola okuba oli firewoman naye mu system mogenda okuoperatingira tojja kusobola kuba system eri so sophisticated nti abali in charge ku kulwanyisa enguzi ate gwe simwe bakutadde tebamufudde IGG ate era ng'alaga nti si yasoose awadde example eyanite Anite mujjukira we yagamba we have the maje ekyamaliriza nga kimulidde alese Aida Nantaba we yalwana ku ttaka yabadde minisita wa Musiga Nsimbi n'ebirala kati agamba Namere engeri gyakolamu tajja kusobola
oli waddembe okukiraba mu ango bbiri. Waliwo ayinza okulaba madamu Tikyanga agamba yi ate omukazi yeewaddeyo okukola ate kati gomalamu amaanyi. Ye madamu Tikyanga nze ndudde ku kyalo kino ndabye abazzenga oyo twalabako Nabbanja nga yakafuka prime minister bwe yagenda e Kasese eyo n'agoba bubulangiti n'ebijanjaalo bwe biggweredde nga ebintu byakyukamu mode of operation. So nga ye madamu Tikyagamba Namere ayinza oba ayogeza amaanyi naye katamanyi maanyi gewe gakoma. Omupiira guli awo. Namere tetujja muddamu with disrespect nga bw'akola ye. Ye yazzeemu bubi. Because ekisooka she's disrespectful. Yagambye omubaka ayogera ajolonga. Naye si enkola yaffe twagala kuzimba eggwanga mu nkola entuufu y'obuvunaanyizibwa ey'okuwa ekitiibwa. Naye madamu Tikyabadde agezaako muwabula. Ekyokubiri, Namere ono alabika bwe yajoyininga NRM teyasoma bulungi butabo bw'ababaddewo oba n'abakoze mu NRM. Njagala kubuulira DNA eya NRM ng'oggyeko bino ebyokulimbalimba ne bakuba amawulire nti balwanyisa enguzi oba obubbi bwa ssente. Gavumenti ya NRM tesobola kusurvivinga nga tewali nguzi. Madamu Tikyabadde amubuuliranga munnabyabufuzi aluddewo nga mubuulira facts entuufu ezitambuza eggwanga. Let me tell you nero saawa zino nalabye gundi budget budget y'eggwanga ndowooza eri mu trillion ezisukka mu 7 oba zakonye 8 around ziri seba kasimu nga kaleekaana nnyo ziri more than 70 trillion. Naye madamu Tikyamugamba nti eri gy'ogenda mu local government tezisukka na 6 trillion sente zoyagala okugobagana n'abantu. Ziri 6 naye ng'ate omusala gutwalako 5 point something wasigalawo. Kitegeeza ekinene nnyo ogenda kugobagana n'abantu ku trillion egi. Tewera kitundu. Katugambe trillion emu. Kitegeeza ki? Nti mu local government gyalowooza gyagenda okwagala okukola emirimu. Tewali mirimo gy'amaanyi. Era obubbi bw'enguzi mu Uganda eyo si gye buli. Kyabadde ayagala kumutegeeza nti waliwo sectors nyingi ewali obuli bw'enguzi. Eyo gy'oli tomalirayo na budde. Era bakuwadde byoya byanswa. Gwe mulimo gw'oyagala okwetuma. Byoya byanswa by'oyagala okukola ki by'oyagala okukola gwa Uganda. Tewali nnyo mulimo gw'amaanyi gw'ogenda kukola yeeyo. Nti bw'ogamba obuli bw'enguzi eyo si gye buli. Let me give you an example. Singa abadde ayagala kwogera ku buli bwanguzi yali badde asooka nnyo wano waali mu parliament nga walina okulwanyisiza. Walina okulwana. N'alaga nti bajja kulaba nti ebyonna ebikolebwa mu parliament bya bwerufu. Nga mu parliament ayagalayo nnyo akasente ko tekabanguzi kuba we yali egundiwa Kyankwanzi baba waye 10 n'agamba president yatunde ekyo nakati yakyogerako nti wano ku musaala yagambye mu sitting yagambye buli ataze wano naze agenda kufuna omusaala allowance kati sente ezejjenjerezo mu parliament yali badde asooka okwogera ku bakama abeze bata ezitayina nnyo accountability entuufu ng'omukulembeze owaddala ng'omukulembeze ki owaddala talumba nnyo bakulembeze kubanga bw'otandika okwogera ebigambo by'okubalaata simanze naliwo nnyo wano simanze ndi bulungi taata wange yaliwo wano. Where is your father now? Wali badde kiyigirako ekyo era tosobola kwekompeyalinga nti ffe tuyina ssente. What are you doing? What are you doing in parliament oba oyina ssente? Era lwaki walwana nnyo n'otuuka n'okubba akalulu n'oteekawo embeera kalulu kooti yagamba yakawangula kitegedde. Era bwe tubateeka ku minzaani ye ne Tikya alabaamu enkana kubanga yagambye yakasavinga emyaka 23 Namere yali alwana eri ku radio ku programu nga madamu Tikya already mukyala wa buvunaanyizibwa. Sebo yagula ennyumba Mirembe Villas nga tanafuukamu yali akolawa era asobola otulagako ebitabo bye atulageko ebitabo bye ne ssente ezo ze yagulamu yazijjawa yakola wa aina ka ready eri Masaka simaka sente na ikakola sente mmeka sebo yali awo nga talina mulimu
yali presidential advisor. Wa. Senior presidential bafuna sente advisor. meka. Awo simanyi. Bafuna sente meka ba presidential advisor. Tobawuliranga balwana wano. Omukulu tuludde omulaba. Kakati obuli bw'enguzi butandika okukulembeza ba NRM. Era n'otuuka okugamba nti oyo yalemezaawo n'okaawo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Ndeko kino kinjagala nakyo tukitegeere. Yalemezaawo ne kaawo emukono. Nze naawe njagala tukkiriziganye ennero. Who is the appointing officer? Yeba government. Okitegedde? Era kubanga agambye atiisatiisa ba minisita. Minisita ani amulonda? Who is the appointing officer wa minisita? Era minisita alipotinga wani? Wa president. Kakati Honorable Namboza alina maanyi ki agasobola okutiisatiisa minisita? Tegaliyo. So, ogenda okulaba nga bano abakulembeze ba NRM batambulira ku propaganda na ku blackmailing abantu. Kuba minisita waaba atya omuntu atamulonda. Atamulonda. Kitegeeza appointing officer yakola ensobi yalonda abantu not on merit abatalina busobozi. Tewaliwo ekisoboka. Kuba otegedde nero. Tosobola kudda ku TV ya ggwanga mu media houses n'otandika okugamba oyo atiisatiisa ba minisita. Kitegeeza minisita baba mutiisatiisa mu kukola ebikyamu. Ng'opposition ya mutiisatiisa. Nga ya mutiisatiisa emyaka 9 gy'ogambye. Bye bisanja almost bibiri. Kitegeeza waliwo ekikyamu. Bw'abanga opposition ya mutiisa nga talina na position ya maanyi just MP. Kitegeeza ate oyo bw'abanga asobola bw'afayo ava mu government ow'amaanyi asobola omutiisatiisa tugeze vice president wa prime minister ate asobola okukola ebitajja mu nsabiyitirivu. So kitegeeza oyina kunenya mukamaawo appointing officer appointing ono atayina busobozi busavinga bannayuganda. Obuzibu buliwa mu kumuwa omukisa because kati bino bye tukaayana oba bye tuteesaako ekisanja kyatandise tulinde bulinzi basome financial ya January tulabe nammere bwagenda. Odde musajja wagambye nti amaanyi mangi nammere ensobi agenda zigwamu nnyingi nga bakamulula just kuba mu P1 bwalaba engeri gye bamukwatamu bamukwatanga enkukaawo kwogera byansimattu yali ayimiridde ku layini kwogera byansimattu kyovala nkugambe teyasoma bulungi byafaayo bya NRM tamanyi na system of governance gyayingiddemu ekola etya ani alina obuyinza kino bakikola batya. So bwe baba bamulese okuyigira ku mulimu alina okwegendereza baani byayogera mirimo gikolebwa gitya ajja kutambaala n'abantu bajja mufuna obuzibu ebintu byayogera mu mbeera gyabyogereramu byali badde birungi okulwanyisa enguzi. Wache tumuwa omukisa n'abikola n'abigezesa. Si asooso byogera mu gavumenti ya Museveni. Ne Museveni yennyini appointing officer yasinze okwogera kulwanyisa enguzi bw'amala naye kubajje kati oyagala tukole tutya tutuule tutunule gavumenti eno twagijjamu gye essuubi lwaki amawulire bwe gaba gagamba let me give you Mwami Museveni yakoze set of national address. Mwami Museveni mu 2025 alina ensonga ze yatema bwe yali akola set of address. Ebimu bye yasongako bwali buli bwanguzi ne guno omulundi yatandikiddewo ng'alwanyisa speaker lwa buli bwanguzi. Anti wuliriza kitegeeza ku mulundi guno naye bwe Sanja teri kwebaka teyamwogeddeko teyayogedde speaker anti etakitiki y'abantu Museveni ate ripoti baali bagimuwadda anti takitiki ye ekintu bwe kibaawo takyogerako paka nga kiwedde nedda ripoti bagimala. Kakati Mwami Museveni era amawulire gaaliikize ne gagamba nti abasirikale buli kimu ekyagize babagambye baveewo wanita amongo okuba Mwami Museveni alwanyisizza obuli bw'enguzi. Let me give you another example. Yayogera 2025 twagenze okuva mu 2025 ng'amabaati g'abankuseere Kalamojja gakoleze eki gabbiddwa
omu yekka yavunaaniddwa ku baminisita bonna era yasavinze ebizibonerezo by'abano bonna naye nga bangi benyigira mu buli bwaki bwenguzi nandutu gwe batuttewa eruzira alwanyisiza buli bwenguzi ku mulundi guno buliwa nze ku mulundi guno yatugamba factories agenda kuteeka ssente mu factories z'abannansi zisobole okukola ebintu wano ate akashuga factory yemu kuzisinza okuteekebwamu ssente nnyingi nnyo tenatuuka yadde tuwa empeke ya sukaali ate ey'emmwanyi ey'emmwanyi tennaba yadde tebannatubulira yadde etandika ddi naye nga ssente zigenzeemu mpitirivu bagiteeka mu kitundu ekimu ku bitali ebisinga okuproducinga emmwanyi kitali ku biti ekitali mu ebyo ebisinga okulima emmwanyi nze omanyi kati wano wentudde madamu Ticha yawadde endowooza ye ne Namere naawe endowooza ye wadde yavoddemu kati nze ng'omunnayuganda ntudde wano ngamba kangezese ku Namere anti Namere talina authority wesanga ajja gifuna ate akukulembera waggulu abyogedde ne bigamba I will give her a benefit of doubt IGG omulaba omulimu Namere gwayagala okukola gwa IGG Betty Kamya bwe yagala alambulwe bwati ku bigere n'ayagala okugamba abakulu badikire yalinga ebyobugagga byabwe Mwami Museveni yamugamba bawache yamugamba bawache ababbi baabaleke bajja kufulumya ssente eggwanga kitegedde kakati twogera kwa IGG ono sina executive minister ono state minister is a minister anti wuliriza she's a minister mukama we Balaam Barugahara ali under kitegeza order ajija kwani ku Balaam ajja kwani ku president ontatula mu executive meetings tasobola kukiikirirako mukama we nga taliwo Balaam omulabo ku missing executive good yona Balaam tagabamu gwe magezi go nebbanga lyolabidde Balaam ekisooka businessman tokimanyi tajja kumuwaamu gwolaba Balaam okubanga ayina executive meeting yonna gya misinze ayinza okuba atambudde ku mirimu emitongole egy'eggwanga ate emirimu gye gya loko agenze kukola benchmarking kijja kusoboka kijja kusoboka itegeeza substitute Namere kwayimiridde substitute ya number 1 ya keeper season number tokwatamu era abantu abanyumiddwa mu ba substitute be bantu abaddenga ku ono Minister of Finance Matia Kasaija bakayinda otafiire okitegere aba abasajja abakoze eki abakuzeekuzeemu ababadde mu government nga bakooye okitegedde naye nga bakuwadde nga gwe substitute wa Balaam Barugahara obadde ojja kugusambako nkugambe kibanga bakuwanga gundiwo nga gwe namba 2 wa raya toli gukwatako okizibu season namba oba Declan Rice okitegedde olina ne kakalingi kapu ngase nekagala nenga tujja kukwasa raya waayo twawaamu okitegedde twawaamu kapa yatuleetera ebizibu tugamba senga tetwamuwaamu okitegedde so kati wazibu nnyawo munywanyi anyway naye katumusabire omukyala Namere wadde ye yavodde naye ffe tumusabira atukwatire Namere nga Newcomer n'omukyala akyalina amaanyi singa abadde mu gavumenti ekola obulungi nga n'ebigendererwa birungi twali badde tumusuubiramu birungi kuba ze yali badde mukulembeze maybe omulungi naye ekizibu kyayina aleka okwogera ensonga n'ayagala alumba abantu nga bakkakkanya omukulembeze sikwe olaba Nambooze engeri gy'abadde amuddamu yamwogeddeko nga tamuvvoola naye ng'ayogera facts obukulembeze bwe buli gyagenze wali watya n'ebirala nange gwe nkugambye nti mukama we ayinza obutamuwaamu kubanga naye Newcomer obuyinza akyayagala obukola ki obwogezesaako nze musabira asobole okuggusa olutalo lw'enguzi kuba enguzi eremye gundi wekiba kisoboka bamuwe n'obwayigigi kuba kati yatulaze nti ayagala kuba ayigigi bamuwe obwayigigi abatwalaganye oganda wange obwayigigi n'obwa state minister kyekisinga abuzeeko ku taata we ssente z'enzige gye zaalaga
enzige omusajja yazikubira mu bbanga yazirinda Kenya atuzeeko dadi ku kakofi sebo kyekituufu enzige ezo omusajja yazirwanyisa twagenda okulaba mu gavumenti yonna baleeta enzige 2 ku TV mu kaveera atuzeeko taata mu kakofi naye yakola nnyo okulaba nga eggwanga lino akubira enzige Kenya naye agala kulwanyisa ki nzige agala kulwanyisa ki ngozi oguzi naye sebo enzige yawangula walabako enzige wano mu kibuga Kampala yazikubira Kenya omanyi sente kati ezifuluma mu Ministry of Health Ebola Uganda yafuna ennyonyi nezitwala mu bbanga nga olaba zino za America nekuba enzige twatuuka okulaba ku nzige zaali 2 ku TV report wagiraba gye baleeta mu parliament about enzige sinnagiraba kakati enzige zireke naye nze kyemmanyi omukulu yakuba enzige tezaalinya ku ttaka lya Uganda omanye ebyamugisa mu ministry eyo alabika yazikuba n'atazirekeramu kabuntu mass destruction of nzige but anyway that aside kanto eyongereyo nga tumaliriza omukulu muganga muganga ebintu byamutabukidde twatuuse n'okufuna katambi kano Dr. Muganga nga tekoogera kaganya okwogera nkugambire kibaho mulijo mu komiti babonagamu omuntu omwe oba abanza bayangamu and now you're that person just time it was kaboyo so otakanya n'okugenda owanyingi ekyo nakore ni kimwe iwe gambire muzeeyi ekyo tikime kuba memba wagize nk'abadyu olwebisebitegedde lekako tujja kubuulira tunabitegeera kanteekeko byentegeera byensobola okuwulira ebyoluzungu oba Oluganda Munyarwanda era sikyejjusa ndi musajja Munyarwanda ng'Omuganda bwali Omuganda ng'Omunyankole bwali Omunyankole Banyarwanda is one of the tribes in Uganda so nange ndi one of those tribes just simple so you're not a national I'm not a Rwandese now waliwo enjawulo yawula a Rwandese and a Munyarwanda Munyarwanda they ask as many Dr. Muganga bamulonze ku bwa Minister bwa Internal Affairs state oba cabinet sijjukira bulungi ebagondi eba state naye bagamba yabadde disqualified olw'okuba nti obutuuze bwe butankanyibwa mu Canada mu Uganda mu Nyarwanda mu Rwandese mu interviews ezimu ezivuddeyo zibadde zeni TV yalaga nti yafunako obutuuze bwe Rwanda ng'afunyeeyo omulimu n'alaga nti afuna obutuuze bwe Canada ng'agenza okusomerayo n'alaga nti afuna obutuuze bwe Uganda by birth oba okiraba kyokka era mu mawulire ago gennyini Dr. Muganga waliwo we bamukwatira mu Uganda nga bagamba mbega espionage ne overstay nga si munnansi kati byatubuzaabuzizza yagamba Munyarwanda Omunyarwanda tribe mu Uganda naye waaba nnyonnyola wali ebintu bye talagaako nti bamumye ekifo ekyo ekiri sensitive nga munnansi w'e Rwanda yagamba bakimumye kuba bateebereza nti mu Canada kyokka nti waliwo etteeka erigaana omuntu okufuna ebifo by'obuvunaanyizibwa ebiri sensitive ng'ebyo ng'alina obutuuze obusukka mu bumu obutali bwa ggwanga kati Dr. Muganga ensonga eyo yafuuse tribal yafuuse political yafuuse eki Dr. Muganga bw'omutulya mu kifaananyi ekinene ababadde bamugoberera sajja munnabyanjigiriza ate businessman ekintu kino internal affairs ezimu ku gundi ministry eziri very very sensitive very very sensitive nti bw'otunuulira mu nsi zino ezaffe bw'otunuulira n'ewalala tebamala gazirondamu bantu omuntu balina okuba nga omukulu gwe guli clean ng'olulandira lwe n'eggwanga lyalimu ng'ayina olunyiriri lw'obuzaalirwa bw'eggwanga eryo nga luwanvu ddala nga talina interest yonna gyakulembeza mu ggwanga eritali eryo tebaagala omuwaamu ekifo ky'obukulembeze kweyo level kakati Muganga bw'omutunuulira zino gundi zonna zayinamu obutuuze interest yali nnyo
afunye atya akasente nga ugambye is a businessman mukozi era kati abantu bakutene bagamba ministry ya fene eri very sensitive tojja gikola mbukozi sente tojja gikola mbukozi sente mongere nyangu Dr. Mugango inzo muyita omuchuba omuchuba asamba gwansimbi muchuba kakati ate ministries zino zolabanga internal affairs bazagala mwoyo gwa ggwanga being patriotic ng'omuntu oyinza n'okugamba bwe mba nfanfe naye nga tewali atutte ebintu bya ggwanga lino interest ezo zonna zirina kuba ku ggwanga lyo almost 99.9%. abamayinza okwebuuza waki ngambye nti ye alinga mu Cuba we olaba akatambi KNTV nga nnyonnyola butya bwe yafuna obutuuze bwerwa yali afunye mulimu ng'ekimwetaagisa okufuna omulimu alina okuba omutuuze awo enanga muntu yagiyiiyaawo ne passport n'abiyiiya naye nga nero we've seen so many people abagenda mawanga endala okufuna emirimu mawanga amala okufuna emirimu ng'asigazza obunnansi bwe wabula ekikuweesa omulimu ogwo busobozi bukugu bwo your professionalism oba you're being professional mwekye baagala okuwaamu omulimu nti oli engineer oli dokita oli ki kitegedde kakati ebyo Muganga akulaga nti the citizenship yali tematalinga eno gye yava wabula by that time eri gye yali alaze matalinga kubanga waliwo akantu akagenda omuwa okumuwiningira omugaati kuba okufuna akasente ng'ate qualification olina kuba munnansi koye kati awo nfuse munnansi weeyo kitegedde so ekirala nti bw'otumya ekifaananyi ekinene Dr. Muganga namulabye ng'ayogeza nnyo bakiyita egundi ey'obugundi ayogeza nnyo with this pride bakuyita waliwo ekigambo ky'Oluganda abalaata webale nnyo abalaata tosobola kugamba nti nze ndi Munnalwanda naye I'm not a Rwandizi ndowooza osobola obeera Omunyarwanda nga toli Rwandizi anti kati ekigambo kye njagala okugamba ebigambo bino tuzze tubyogera Omunnalwanda aba Munnalwanda kitegedde bw'oba Munnalwanda oba Munnalwanda oba Munnayuganda oba Munnayuganda Lwanda wuliriza andi olemeddwa saagala bigambo bya luzungu bantu bibateekawo andi nange ndiwo okugayidinga abantu nti Abanyarwanda mu ggwanga Uganda kiringawo kyafuuka tribe si nationality it is a tribe nti Omusoga Omuganda Omukalamoja Omunyarwanda kati ye bw'atyo bwaki explaininga wabula nationality bwe butuuze bw'ogamba nti Omunnayuganda kakati nero nange njagala kubanga ajja kuwa history ye agamba bamuzaalira Butaleja ate omulala ne bamuzaalira Masaka naye ffenna tukkiriza nti the Banyarwanda have been here kuva mu biseera bya bakabaka si bwe kiri era tubazaddemu abaana tubawasizza tukoze buli kimu nabo ne bafuuka Abannayuganda nekyo kibajjaako kuba Banyarwanda so layini eyo gamba nti Dr. Muganga Munyarwanda kituufu Munyarwanda Omunnayuganda kuba azaaliddwa wano anti kati uliriza nero bw'omala okuzaalibwa mu Uganda ofuuka Munnayuganda by birth citizenship by birth ate era olina okuba ng'oyagala okuba Munnayuganda Muganga yakulaga at some point okubeera Munnayuganda si kye kikulu kyakulembeza era ezo gundi bazifollowinga track records zeze ne bazira kituufu ono yeegomba okuba Munnayuganda owaddala alina olunaku lwe yeegaana eggwanga n'agamba bwe mba kano ke kampisaawo okubeera Munnayuganda leka awe wali obuzibu ebyo birina omuntu ajja n'agamba this is a red mark kano oteekewo star tuteekewo star ono tasobola kuba mu ministry affe eri very sensitive to that so obuzibu owamami Muganga kiva ne ku kifo mwe bamutadde bakutunuulira senga bamutadde mu kifo nga oba ICT eyo mu technology it wouldn't make a lot of sense tebandi mutaddeko Kazito oba byanjigiriza
byanjigiriza why city na era national security eyo ekitegedde oba byanjigiriza ate wamma wa lecture gondi chansa oba state minister wati tebamuwa education yawo kitegedde ba yali badde na city oba gundi oba state minister somewhere city bya technology oba innovation whatever innovation science and innovation eyo na yeri ko national security anti kyenkugamba nga si yakulembera naye wano mu internal affairs oba gwayerede wasemba wali very safe bayino kukebera ndi tolina lunaku lwekana oyinza okukusebi ebyama ukitegedde kubanga ali waggulu mu kifo ekyo musajja mukulu nnyo amaanyi gamuwedde ani bamuyita Ifrahimu ani ka muntu endoza ka muntu sigo balonzaawo bwe mbaseerabidde ndoza ka muntu go balonzaawo if I'm not mistaken stand to be corrected kati badde nyina walike mbadde bado enako ovuga akeggwanga ako ke kogamba nti ye yagambye ndi musajja munyarwanda kakati bwo katunuliraako eyo gundi eyo gyayogeza era ku nsonga z'eggwanga oyina okuba mukakkamu n'okulembeza nnyo eggwanga eryo era bakuba muto kiragamba nze am a proud Rwanda kitegedde naye mbala amunote Rwandese but history track record yeraga nti nedda some point eggwanga liwakana n'ogamba oyagala funa citizenship ya Rwanda tegeeza tulinga ababalaba mu America ng'alonda ani agenda okulira CIA ate wano gozze mu kamera okumanya olimba eyo citizenship ogyewakana eye Rwanda ate nga mu mazima bwe wagenza eri mu kakiiko bagirabye you have it mu kamera lwaki akkiriza ya Canada yokka kitegedde nanti eri naye ayinza oba teyagifuna makubo matuufu kati ebibuuzo bingi ansa ki ntono so muganga bino betula mu public bayinza okuba tebayagadde mwokyesa namujja obujulizi bumuswaza naye ojja kugenda okwenoonyereza nti citizenship zino yazifuna atya era kubigendererwa ki because wabaawo reason why oyagala kufuna citizenship era bibaako eye Rwanda yali yakufuna mulimu eye Canada kwali kusoma anti bibaawo ensonga era nga zidetailed eye Uganda akalimo kazze naye amma engeri omuntu gye yambula eggwanga afune kyayagala afuna kiri kayinza okuba kaleesa obuzibu wayinza okuba wakamufuula minisita ne wajjawo akabaluka akabeera mu America nanga kati neyambudde kati okitegedde ngenze Russia kati ndi mu Russia anyway nze kakokovu engeri gye akyusaamu empiki okumusuutinga kati tosobola mwesiga nnyo balekawo bagamba eno ministry eri very sensitive omuntu akyukakyuka atayina nnyo mugongo ayinza okutuleetera ebizibu ebyama baffe takeera ku makya n'abiguza ensi ezitulinako obulabe nababeerawo abyetaaga ng'agaba akawogo kanene kubanga ono business man era ebigambo ne bwaba omulaba ng'ayogera ku byensoma ayogera in that business perspective kuba ebigambo bya muganga ffenna tubirabye era ne bw'omulaba ku mawulire wa ayogera ebyenjigiriza naye mu nkola ey'obusuubuzi eya business kakati goba omutunulira muganga akooye kyova laba ministries batera nyuzuwa abasajja abakuzeemu gwe Kawinde Otafiire abaddewo wali owulidde Munnayuganda amwekubamu ekibituli Gashumba yagamba Otafiire tababalanga Abannayuganda bo Franka Gashumba ayina ensonga naye ayina ensonga kubanga beggwanga lino balyagala anti ebigambo by'omuntu nero bw'oba omuntu akeera ku makya n'agamba kubanga abasajja abo betwogerako balina amannya g'ebika wano agaabwe ge baabawa ag'ebika kubanga buli Munnarwanda yajja n'alina ekika mwe yayingira ne famire okitegedde Sewungu yatugamba eri Agashumba yani era bakiika n'emmengo Senoga yamuyita Senoga bakiikana wa bwe babanga tebakkiriza mu bibajjemu kubanga ffe tulina abantu wano abafa abasajja nga oli bwe muyita yajja myaka gya 5 ng'alina erinnya ly'emmamba alina erinnya ly'empologoma alina erinnya ly'enkima ante omuntu ayinza okugamba I want my original wuliriza nero tebamanyi nayo n'olulimi tebalumanyi what are you looking for kakati bw'otuuka n'ogamba affe twagala na kwekolamu tufune eggwanga lye bayita ery'abavandimwe otegedde eryo ebigambo byongera okulaga these people are not proud about this country
basuubuzi balina bye baagala okuggusa bamuganga kino bye babirimu byonna ebyokugamba let's make a bavandimwe nation oba group kakati ali very sensitive ng'ali eri mu kakiiko akakola ki akasunsula agamba do these people like this country Uganda kubanga benna betulaba abapika abali ku muganga n'abala era basuubuzi beba Franka Gashumba bebaani babyanfuna tebanyina mutima gwa ggwanga ba Franka Gashumba bakulira mu family za abasajja baganda n'abakyala baganda amanya ne bagafuna anti naye ole n'agamba wayi tetwerabira gye twava ng'essaawa eno bakafere bano wajje abazaliddwa wano azaliddwa wano wavaawa azaliddwa wano wavaawa Masaka eri muki mu Uganda wazalibwa wakulira mu family ya kikaaki babagobyeyo mbika ebyo olina gw'owulira bamutaasa Kafeero basajja bali wano bakiika wa Kabaka Mengo era balina ebika bye bakola ki bye balimu wali owulidde waliwo abagobyewo Junju maama w'Omunyarwanda ekitegeeza omuntu kasita adinawunsinga obuwangwa bwa wano n'abeera nga alina obulala bw'ayagala ewalala kitegeeza omutima gwe gye guli teguli wano alina gye yeegomba omwana omukuzizza mu nnyumba yo ayagala kuzannya n'abaana ba neighbor ayinza okuba nga si wo tata waali eri gundi tazannya n'abannazannya n'abali be bakwatagana mutima gwe gye guli baleka balina ebirungi bye yeegombayo kati bano bannaffe tubalinga abebasibako obwesibi era buli example gye batuwatuwa yawa yeri example yawa eri batuli bulungi eri wali bwewati naye ng'osobola omubuuze wammwe e Rwanda wasibukawa nga tayina yadde na kijja ekitegeeza kye balina okukola bakkirize nti baawano they have to be Ugandans balina kuyingira muno kyova olabe ekyo kigambo nze nkiwakanya paka leero the Rwandanese mu Uganda kuba naffe twali tusoma batugamba the first Muganda came from Cameroon kintu kati abaganda batandika okugamba tuli ba Cameroon mu Uganda santoko kotoko simanja kotoko kitegede you have to accept wawo oli muna Rwanda ate mu Uganda nede ekintu ekyo tekigatta nze abantu we babiremerawo nete bigatta you can't have constitution ekibawa anti kifo abakikola balina ebigendo ebitali birungi ku ggwanga lino one day ojja kulaba nga eggwanga lino liri taken over by a certain group of people nenga si origin ya wano golera byeyo omuntu mugundi omuntu ali mu America agamba I'm a proud Nigerian. I'm proud Nigerian. But I'm a black American. Era kasaba ne pesa bagamba I'm American. One American. With an African descent. Exactly. So that's how proud they can be. Omuntu omulamu Nigeria agamba ana American. Ali proud okuba mu America jali. Agamba bujjajja bwange twaveeyo mugu nenze ndi mu America. I hear my great ola basaka oba mu Nigeria baddeko ne balabayo naye ekisooka Bangereza kyekimubeera ku mutima ebisigadde ebyo kubanga bawulira bulizi naye omuntu agamba nze ndi Rwanda awulira ndi jjajjaawe omu yaveeyo ola bazidane mwali jeri yeeyo naye nga tomunyina kyomujjako obulamu bwe bwonna mu France. So kati bano bannaffe balina okusooka okukkiriza nti they can't belong in two. Anywhere. Tosobola ku belonginga mu bintu bya mirundi ebiri. You have to choose where you belong. Wajje bafunidde emirembe wowe bali essanyu lye balifunidde wa wawe babazaalidde because nze question yange lwaki sikiriza na narrative egamba muganga nti Munyarwanda. I believe I've seen friends, I've seen people bebazaalidde wano ndabye abantu abazaalidde wano abaana baabwe nga by birth they are Ugandans nga tolina gy'obasindika tebalina lulimi lwe bamanyi lulala bamanyi na Luganda talina jjajjaawe gw'amanyi yava Rwanda tamulabanga nako bonna baamanyi bali mu Uganda balina amannya gaawa ne Kiganda naye akugamba ye muna Rwanda. Do you find it fair? Tekiba fair. That's the point gye tugezaako balaga. Ate nga takyogera akyogera with pride. Pride gy'atamanyi. Okitegedde gy'atamanyi wona nsibuko.
kati nerawe wali ensonga eri very sensitive enkulu ennyo tosobola kuŋŋamba nze ndi mukongo siina jjajja wange gwe mmanyi mukongo olukongo sirumanyi siina na gwe mmanyi otegedde azaliddwa ano Uganda bazadde be Uganda somedde Uganda ayinza no n'okubanga fourth generation exactly nti jjajjaawe bamugamba jjajjaawe yavaako e Congo najja wano n'awasa Abaganda ne bazaala naye no munnaye jjajjaawe yasooka okujja ne Uganda yava Congo naye waliwo n'ebifo nga position ezo tosobola zitwala bw'obanga olinamu lineage eyo etate gatta kibanga bw'olaba omuntu okufuna gundi obukulu bw'ekika bakunoonyereza ne bw'aba katikkiro toyina kubaamu lunyiriri lwonna lukyama wadde nawulirako ne kankireke bade nagamba nawulirako ne wano naye ekyo kankireke banaye tubadde bitwire zikwatoki mu nsonga ekyo kankireke wadde oyagala kuwaba jako